Yes, Samanya Ndozi Banta MCSMX representing straight out SMX Media bannange ngolino mubadde lutabaalo nkugane tuli nye boda tustane ku boda simanyi okukumala sawa ngameka kuba tunye boda okuva ku Shoprite abamanyi mu town wakati tunye boda okuva mu town wakati paka ine kaggaje baziko mu Moses Radio niye tubadde twakatuuka sawa zineno nga wozirani yawo cameraman wange Kingsman obusobodo tunga bali osobola okulaba tenti bataddewo tenti niye abantu bangi nnyo basobodde okujja okubeera nga bejjumbira omukolo guneeno ate nga otunako side eri we wali bagalamiza omwoyo gw'omugenzi niwe tugenda kubira nga tugenda enje tuli wala ddala nno tuli eno kagga kuba ntuzeyo nga tetumanyiye bulungi nesobodde okubeera nga tutuuka bulungi nina bena amatwaya ddala paka eri gye tugenda okubeera nga tusookera tulabe omugenzi waffe gye bamuteeka Moses Radio wa gye bamuteeka then oluvannyuma ngenda bena mbawakotuwa ne feel y'ekifo kineno nga bwe kiri tuzze okubeera nga tukwatisa wamu ne family y'omugenzi Moses Radio mu mbeera yonna gye balimu n'obuteera biramu giweze emyaka 2 bweddu ng'omugenzi Moses Radio atuvudde ku maaso. Government yakiriza kinene kifo ekyobulambuzi nera gwali eyo yenna nga tusobodde kujja lunaku lwaleero obanga wani yagadde okujja olunaku olulala lonna you are most welcome waneno osobola okujja n'olukwasaganya ne family y'omugenzi Moses Radio nobeera nga osobola bambi okubeera nga bakubagiza mu mbeera yonna ng'eriwo mujje baleko ba blood jebalisi kale gigenda gite mirungi pozimwe kyekiriwo olwaleero olwaleero tuli wano ku lwa muganda waffe radio musajja ali muntu mulamu nnyo radio nga ye muntu atayomba na muntu kati nsonda abulaza nkoledde kuno naye nga radio lwajja wano ne mmanya nti kwali nga nzija ne tunyumya naye kitalo nnyo kale kweggamba kale tano kiti omujjukira ku mugenzi Moses Radio mwana yali atukuba ekigoma ekyakabiri ekigoma tubasinga amanyago nze kamyaza kaneze takuba nti nze siriwe eno ndiwe nenga nze omuyayi yali w'amaanyi tugenda kusiga nga tweyongerayo ne cameraman wa Kingsman yali ku gundi kati kamba twali katindigo paka tutuuka wali eri mu kifo we bagalamiza omugenzi Moses Radio sobola okubeera nga twaba ekigenda mu maaso nkugambye ngenda beera nga nkuleetera buli kimu ekigenda mu maaso wanene kagga mu kifo we baziika omugenzi Moses Radio Ssekibogo niye katambula osobola balaga ekifo nga bwe kiri eri kubanga eriyo wali obusozi obulungi ababadde bajjako mu kyalo abantu bo bwe bali bangi nnyo nnyini ddala n'ennyumba Brian White gyagamba mu gyakwatako n'amaliriza ngenda beera nga nje bakwasaganyiza osobola okubeera nga mugiraba nekasongereyo tulabe paka we bamugalamiza omugenzi Moses Radio ndabayo abantu bangi waliyo redda abaliyo ekifo dda kiggule n'essaawa zineno ndabanga kyebagaddewo nenze sigenda gana batuusaawo nakubalambuza kyekituufu ekiriwo abantu bangi etumbidde omukulu guneno simanyi bulungi kinga kigenda kubeera ate nga ekisinga obukulu ne security eri tugenda beera twogerako n'abantu abamu abali waneeno bambi bazze okubeera nga bakwasaganya ne security weeri batulagiriddeko ko waneeno cameraman wange soko tunuze njaga tuwa abantu feel abatasobodde kujja mu kino ekifo nako olwaleero lw'ebizibu ebitali bimu basobole okubeera nga basobola okulaba ekigenda maaso gye baleko sebo kale sebo nawe gye baleko kale sebo amutwogerako nani Sajjabbi Mubiru Umar okoze ngani inginiya w'omugenzi Radio mu bintu bye byonna bye mulaba ebyobugagga bye kuzimba okukola ki gwe yalekawo ng'ebintu ebisinga byonna nze mbitambuza buli kyemulaba ku social media ne wantu wano wetugudde olwaleero fe nze director mukola ebintu bino nawankubadde musobola obuuza obwongo gye bwava n'ebimu twalinga tubyogerako era twabiteesangako ebiseera ebisinga muganda wange we yafoono nawulira bubi ne mukuwulira obubi mukuwulira obubi kale nze kaŋŋambe saakisuubira naye ng'ebisinga twalinga tubinyumyamu emboozi nga bw'osuubiza munno nti oli nzimbira ennyumba y'okuwummuliramu oli nkolera kino byantuukako ebimu nabiwuliranga mu maloboozi nga twogera tukola ki naye byamala ne bintuukako nawankubadde nafuna surprise y'okuba nti yafa mu bwangu ennyo ne bye twali tupanga byali bingi nnyo bye twali tutegeka okuteekawo ebizimbe bingi ebitaatuukirira
naye olunaku lumu ng'afudde nga twakamala omuleeta wano nafuna njagala baweeko firinga mukulu watunyonyola nafuna ekirooto nga ŋŋamba muganda wange wano wenungi nnyo naye nkwegayiridde olina ozimba ennyumba gye twateesaako ey'okuwummuliramu era nazuukuka bwannawanca nezija nentandika okupulaninga buli kimu nga bwe yalinga akyogera bwe twalinga tukiteesaako nentandika okipanga kimu ku kimu si mulimu mwangu naye gujja kumbeerera mwangu okusala akalimi kyogamba kubeera kizimbe nga bwe tukiraba waneeno abantu abatulaba njagala nnyo bawe omugenzi wagalamidde okusinga ne ku bisenge ebintu bye ebyenjawulo initially tekyali mbu alina okumuzimbirwa waneeno kibeerewo yalina kubeera nti ananga zirina mu bulijjo no ekyo tekyalina kubeera bwe kityo kubanga twalinga tukyogerako twalinga tukikubaganyako ebirowoozo nti ojja kuzimba ennyumba ekijjukizo njagala yalinga akyagala okumuzimbira ekijjukizo ebbanga lyonna naye bwe kyatuuka nga nkyali mulamu nenkikola byonna bye yali yeetaaga byendiko byentuukiriza tulina ebintu bingi bwobanga otunuulira ebisenge tunuleko keno Kingsman yali ku kamera olunaku olwaleero obanga otunuulira ebisenge ku bino biriko ebigambo wabula buli kintu kyabawo flat screen flat screen eyo twagalanga bw'ojja okulambula wano tukupureyingira obuyimba bwe tukupureyingira buli kintu kyeshoze zonna bwe zaali nga bwe weetegereza nti buli part gye twateekawo gita era oyo yoweri soko gisanyukulireko kati nabawo eno yali ye yennyini nga yagisuna abatulaba eyo ino gita y'omugenzi Moses Radio eri mu kala ya green erabika bulungi mbu bagikumye bulungi teriiko nnyo kamogo sinti oba bagikulubudde nedde ekyali mu condition nnungi nnyo tukyalina gita endala nazo tujja zireeta nawankubadde eno gye twasooka okukolaki okufunako naye buli kimu tujja genda tukikuŋŋaanya kyali mu nteekateeka enkofiira ye oba ze zimu ku nkofiira zimusazewo eyo enkofiira yemu ku programs eyaleka twayagala tuleeteko eyemu nezikyali nnyingi zeyayambalanga tugenda zireeta zikoleki naye olwokuba nti gye twali tulinawo mu budde obwo netuba nti yo twagitaddewo abatula tukyagenda mu maaso tubawe feel omuntu yenna yenna ali eyo ng'oli wiiringi okujja okubeera ng'omulambulako omugenzi Moses Radio kikyogenda okubeera ng'osanga wandaba awards ze tugenda takinga time wezinaba zituuse olw'ensonga tukyali mu dust kyofulaba ebintu ebimu tetunnabireeta naye nga bwe tunagivaamu tujja kujja tuplacinga buli kintu wekikola ki wekirina okubeera eno omugenzi yagiyimbanko oba osobola okugamba omuyimbi King Saha bwe yayimba mu Cambrera akayimba ako ke yayimba entebe eno yali ya mugenzi yatulangamu naye olwokuba oyinza ogiraba nga efaanana bubi olw'embeera nti omuntu bw'avaawo buli kintu kikola ki kikyukakyuka naye nga bino ebintu wano bifaananyi bye ebifaananyi by'omugenzi nabyo tujja bireeta bintu bingi so mulimu guno temugamba nti tutambudde mpola tugezaako wabbanga sinziira ku busobozi ne sente eziriwo amaanyi gammwe buli kimu kijja kweyongera okudduka ennyumba eno bwe yali erina okubeera bweti n'okusingawo ate ensuubira bwe naba nkyali mulamu ejja kweyongerako buli kimu kyewuunyisa buli kimu muyinza okugamba nti yali yeetegeka wabula buli kimu abatulaba simanyi oba obalazeeko sooka balage sirimbo ennyumba already eri well sealed eno emabega eno ebigere by'ensuubira gye biri kuliko amannya ge ennaku z'omwezi lwe yazaalibwa ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi yazaalibwa 25 kubanga ezo zo nzimanyi January eno gyegiriyo mu yafiira tebakitaddeko oba tetunakiteekako omuntu bw'okwatako bulungi entaana yagira soko gy'otunyonnyole ndabamu n'obuntu obulala munda otunyonnyole bulungi nnyo entaana eno nga bw'ogiraba nze siyayegala nagiyita ntaana ennyumba ya muganda wange eno nga bw'ogiraba buli kintu ekiri kuno
kikwewuunyisa kya ssente ate buli kintu kyasalibwawo ye tujja kwebyo ebirowoozo bye yali atulekedde ne twongeramuuko naffe bye tukola ki bye tusobodde era mu kitiibwa ekimugwanidde. Ng'amazima gali nti muganda waffe si kirungi kuva mu bulamu bwa nsi eno naye at least waliwoko ekintu ekiraga mbu yes omulimu gukoleddwa waneeno mu maaso osobola okulabako obeera osembeza waneeno ndabako ennyimba z'omugenzi nsuubira oba zonna ndabako ennyimba nnyingi waneeno osobola okuba cross flame ne tusobola okubeera nga tulaba kubanga ndabako ennyimba nga nakudata nkwagala ndabako zuwena good night ndabako wiso songo ennyimba zonna ez'omugenzi era nga luno mulaba singa nsaki ndulaba akalimu ole kiboko potential fitting enyimba zonna ezisinga ez'omugenzi zirabako waneeno ku flame ezogamba ezimu soko jetwe yongereyo neno emaaso naye wadde ennyimba nnyingi ate nazo tezifaanagana nnyo nazizeri abateesi home to africa tokantoko niwe banange ennyumba nnyingi nnyo ez'omugenzi zonna zonna twasobola kufuna ennyemba buli omuntu yenna zasobola connectinga naze zaali nnyamba kati ate kuzirya ennyimba oba si kibuuzo kirungi okukibuuza mmu zino ezikyali zaali zitannaba kubeera nga zifuluma ennyimba zitannaba kufuluma era tezinnafuluma kubanga mweno wiiki ya birthday wizo yatuteedeko ennyimba bbiri buli birthday ajja kuba atanga gyokka ennyimba nakyo kiri mu nteekateeka okubanga ata buli birthday bwenatuuka tubeere nga tutaayo mpolampola okujjako ezitaliiwo ze zaali zeyaleka nga tezinakola kati zisigadde ziriwafuluma mpolampola njagala ogamba abantu ki ekikyasigalidde ki ekyetaagisa omulimu gukyali munene tuli ku paati gye twandiyise esooka gye tukyaliko naye nga omulimu gukyali munene kubanga wali wonna tukyalinawo ebyokukola then wetumaliriza munda wabweru nawo tukyalina ebyokuzzaako bingi wabula maanyi gammwe abawagizi n'ensawo yammwe ebyo ebijja otutwala